Tuso okusaasira kwange eri abantu bonna, abasomesa baffe, abayizi, bakadde baffe bonna, ffenna ng'effamire tufiiriddwa nnyo ddala. Mwami Mukalazi abadde alabirira abantu ab'ebika byonna, nange kamwa koogera Mwami Mukalazi yeyankuza yamperera n'anzija waka ewa kitange era mbadde ng'omwana we. Tufunye eddibu ly'amaanyi nnyo, kwegamba tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo. Mukalazi ye muntu abadde akwata miliyoni y'essente n'agikuwa nga tagitadde kakwakulizo konna. Mukalazi ye muntu gw'obadde osanga w'omusangidde wonna n'omubuulira obuzibu bwe n'agamba ngenda bumalirawo. Tusubiddwa nnyo, tusaaliddwa nnyo, tuli mu bulumi obusembayo okubeera obw'amaanyi. Ntuusa okusaasira kwange eri bamaama mwenna, eri baganda bange mwenna, eri bannyinaze mwenna, n'eri baganda ba Mr. Mukalazi ne bannyina, bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nsaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebiba bimusobyeko era amulamuze kisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.